الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka wa taala atukomezaawo oluvannyuma lw'akawummulo almost myezi ebiri. Okusoma kisaana n'owummulamuko, kubanga okuwummulamu kireeta muraaro, oddamu oyagala. Tusaba Allah tabaraka wa taala ate omwaka gwe tutandise omupya, darusu empya, ateremu obwangu okujjumbiranga. Naye buli omwaka gwe twamalako kisaana n'otuula newekulamu n'okola assessment. Eddarasa zaali mmeka, watendingako mmeka, lwaki wayosa, kikuyambako ate okuteekateeka ddarasa empya. Jjukira nti ddarasa zino za nakyewa, sigambye ofunayo ka ssente oba waliwo agenda okubuuza akana n'akataano, za bwannakyewa. Naye abasinga okuzijjamu bamanyi wa we tufunira. Bwe tubali tusala mu salatu al-maghrib, imaamu waffe ow'ekitiibwa atusomedde ebimu ku bitundu ebisangibwa mu suratu Luqman, naye nga mubaddemu obubaka bwange obunkwatako naawe. Ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Aga mateeka bagamba nze naawe. Owaaye gwe mwana wange, yimirizaawo esswala. Esswala bweggwa ogenda okola eddaawa. Ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bil ma'ruf, lagira empisa ennungi, eyo daawa. Wanha 'anil munkari, ziyisa empisa embi. Amakulu ova ku muzikiti okusala dhuhuri, awo mwakeedi wookolera banno bajjukize ku Allah. Golaba aseeredde, golaba akoze ensobi, tosirika, mugambeko. Bw'ova okusala aswiri ku muzikiti, ovuga bodaboda oze ku stage, onakuba weggamba obweriti, mugambeko. Aqimi ssalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Yimirizaawo esswala, agira empisa ennungi. Yimirizaawo esswala, olagira empisa ennungi. So si kuyimirizaawo esswala ne bikoma. Boddayo banno bagambeeko, bayambe. Yali agamba nze naawe. Ate nno mulimu abamu nga tulina obagambira ddala okola naye ng'ate asoma ddiini ya busira. Niye omulaba akola ensobi tonyega, olw'okuba ova ku muzikiti. Mubuuze nga tugenda ku dhuhuri ku muzikiti gwe tojja, ate nga gwe Yasiini. Naye akaakayi kasita otandika akantu n'akulitakako kusatu, wasbir 'ala ma asabaka. Emisiiba egigenda okuddako gigumire, kubanga toyinza kuyingirira department yakugamba ku bantu nsobi zaabwe n'otafuna misiiba. Tekisoboka. Omwana Adamu tayagala mugambako. N'omubuuza nti wangamba gwe Yasiini, nti naye sikulaba ku muzikiti ate nga guli wali, agenda kunyiiga. Boddamu ogwokubiri akwanukule n'ekivumo. Boddamu ogwokusatu olumukyawaganye. Naye Allah agambye nti wasbir 'ala ma asabak. Egyo emisiiba gyo gigumire, tova ku layini. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yali awangalira mu Makka nga tannakutandika mirimu gino, y'omu ku bantu abali basinga okwagalwa. Baali bamwagala nnyo nga bamuwa n'amannya amapaatiike, nicknames. Amiinu, Saabeesigwa,
baali bamuyita amannya agamu nga sigage naye olw'omukwano gwe bamuyitako gwe baali bamuyinako omungi. Naye olunaku lwe yakya ku makya nabaga nti ebyo ebibumbe si ebyatutonda mu bibeeko. Baasi ne gujja bagira ne batabuka ne bamukyawa. Lwaki otugambako ku nsobi zaffe? Lwaki oyogerako ku shiriki waffe? Lwaki oyogerako ku lubaale waffe? Tuvire ku lubaale jamaa. Kasita yasinya ku lubaale waabwe. Baasi naye nga y'omu yoyo bali batenda empisa, muvubuka wa mpisa, muvubuka mukakkamu, muvubuka mukwatampola. Kasita ayogera ku lubaale. Baasi ebamukyawa kubanga ogwo omulimu teri agugendamu okujjako nga byebidda. Amateeka ago gabadde mu magaribi era akeyokubiri kwaba balina omukwano ku Quran al-Karim bajjukirawo bulungi ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bilmarufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Jagadde tutandike n'amateeka ago tujjemu ekyokwobiwulirira ffe kennyini. Buli ogenda nga ku muzikiti manya nti boddayo mu akeedi oba mu ofiisi oba ku siteegi ya bodaboda, banna abali awo bajjukize, banna abali awo bagambeko. Kaabye mukyala gamba ku bakyala banno yikakaka yakaluwa oba anaakyusa oba taakyuse, wagugo guli ogwo kumugambako. Ebyokuba nti akyusa natandika okweyisa obulungi ebyo si bibyo. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Gwe toyinza kulungamya gw'oyagala, Allah yalungamya gw'aba yagadde. Gwogwo gwakutuusa, Allah yalungamya so si gwe. Kulungamya kwani? Naye bo bwe bagenda mu byobwononefu badda batukolako ddaawa. Bwe bagenda mu byobwononefu ku wiikendi bwadda akunyumiza, babadde mu gundi omuyimbi n'ayimba n'abuuka najja n'essaati. Oza lwaki aba akunyumiza? Omulundi oguddako omugambe tondeka, aba ali mu ddaawa. Yajjemu essaati n'agitukasukira ne tugirwanira, kyokka essaati ng'etobye entuuyo. Aba akunyumiza akukolako ddaawa. Next week omugambe oba next weekend tewaate ebintu bireka birungi egyo mwabadde binyuma, tondeka. Naye nomala omugamba tondeka aga nti tiketi ngisasudde, nze ngenda okusasulira. Abo bo banguwa mangu. Naye nno nga kyabala kiki? Aba akolako ddaawa akusendesende akutwale asasule tiketi esooka. Bw'onoomala okumanyiira otandika okukola ki? Okwesasulira. Byonna ebiboononefu obanga gukusosa okugendayo bali bakusasulira. Sookulabeko nga bebinyuma, bw'onoomala okuguma n'onywererayo nga bakuta. Naye gwe ate bw'ova mu ddalusu toyinza namugaba byomusomyeko mu ddalasa, toyinza namukola kumufaako. Naye yakufaako tolowooza nti aba anyumyamu bunyumya, wabula aba asendasenda mutima gwo guseseetuke era amalirize nga akujje kulayo. Tulina kutandika darusu mpya, mwaka mupya insha Allah, salla twanguyize. Naye nga olw'okuba nti maaso awo tulinawo shahru Ramadan al-Mubarak, omwezi ogwa Ramadan, twalabye nga okuyitamuko ku hadith ne ayat mu Quran al-Karim, ayat ne ahadith ebikwatagana ku Ramadan kyandibadde kya buvunaanyizibwa istidadan li shahri Ramadan al-Mubarak, nga twetegekera omwezi ogwa Ramadan. Naye nga tunnatuuka awo, waliwo hadithi empanvu erimu ensonga zino nkulu ku batullaab, fe abasomi fe abatuula wansi okusoma irimu. Njagala mukimanye nti fembi nze naawe tetulina njawulo, tutuula wansi kunoonya ilmu, tetulina njawulo. Fembiriri
tuli bajjumbize bakwongerako ku ilmu. Hadithi mpanvumu erimu Arba'una Nawawi erina gyeva tetujja gisoma yonna, naye waliwo watukanaga nti wamajitama qaumun fi baiti min buyuti llah yatiluna kitaba llahi wayatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffatuhum almalaika wa dhakarahum llahu fi man inda. Hadithi eno eraga obwannabbi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eraga obwannabbi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga yali ayogera ku darasa eza online nezitali za online ngalaga enkizo. Yali alaga edarasa ng'oliwo live ebbeeyi yaayo ku darasa eya online alika ali mu ddiro lye ali mu ofisi ngalaga nti eno ya bbeeyi nnyo singa eri. Yamanya ddi nti walituuka ebiseera ne babayo darasa za online, anti bwekiraga nti yali nabbi, kyekiraga nti yali ki nabbi. Tewali tekinologi ono, tewali masimu gano, tewali ni internet, tewali simanyi MBs, niye alaga enkizo darusu gye tuddemu live nga wooli wennyini awo, obuzito bwayo okusinga ya online. Tetugoba online darusu, tetuzigoba kubanga tulina bannaffe kati betuli nabo nga bali wala mitala w'amayanja Europe, tulina bali mu Asia, mu Arabian Peninsula, leeta eri mu America, waliyo bannaffe baliyo wali mu darusu. N'atugamba nti abantu tebakuŋŋaana muzimu ku nnyumba za Allah. Wamajitama qaumun fi baitin min buyuti llah yatiluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum, bali mu kusoma Quran, kitabo kya Allah, ne bafunamu darasa okujjako nga bafuna bino wammanga, illa nazalat alayhim sakina, Allah tabaraka wa taala abassaako obutebenkevu, wa ghashiyatuhum rahma, nababutikira ekisa, wa haffatuhum almalaika, bamalayika ne bababutikira nga bwolaba enkoko bwekola obwana bwayo. Bamalayika bajja ne babutikira abantu abo nga bwolaba enkoko bwekola obwana ng'obunyogovu buze. Wa dhakarahum llahu fi man inda, buli atuddawo erinnya lye lyogerwa mu ggulu, Allah tabaraka wa taala lyogerako mu bamalayika babali awo. Tuneseeka katende waali mu darusu, ekyo kyokka kyokwe kubanga erinnya lyogeddwako erikya bbeeyi. Olaba just wano namba 1 n'amala lyogerako mu State House, otulinnya ku mimwa, akatambi ne kafuluma ng'erinnya lyo namba 1 yalyogeddeeko mu baminisita be, n'alifulumya mu kamwake. Ogaziwa olugaziwa lwaku oba tumanyi toddayo kumanya musenzi n'ogwo, naye nga just kulisinyako buki businja mu kamwake, ate butya Allah tabaraka wa taala okwogera ku linnya lyo mu bamalayika. Ekyo abali ku online tebakifuna, kubanga ku online ne concentration tebaawo. Tuba n'abamu mu darasa eno nga yoza bintu mu nnyumba y'omuwarabu, tuba n'abamu mu darasa eno nga ali mu kusawwa gahwa, asawwa gahwa. Gahwa ekaawa, ate ensi y'Abawarabu mu nsi yonna yesinga okunywa kaawa. Bantu ba kaawa nnyo, buli kaseera kola kaawa. Sawwi gahwa, omukyala, omwami, abaana, buli kaseera kaawa. Era kyobola abaana affe bagendayo okukola kyasooka okuyiga, statement gyasooka okuyiga mu Luwarabu, sawwi gahwa. Eyo buli omu aba agimanyi, kubanga abantu bakunywa nnyo kiki kaawa. Naye kati abali eyo ali mu kusawwa gahwa, concentration gy'aba nayo ku darusu si yegwe gy'olina. Lumu twali tusoma ebyo bya online ebyo, wabawo essimu weragira abaliko bonna
olwo bateeka munolabo onolabo oba oli yali kuki n'agenda mu kiyigo n'essimu ye oba yatakimanyi nti bamulaga emulagwa natandika okukola emikolo paka bwe bagamba simanyi adimini esooka omuggyeko mu mutinge ye tamanyi ayagala kuliza irimu akutte essimu yo ng'agenda mu kabuyonjo ng'ayingira yesibirayo ng'atandika kukola programs paka oliwo yanyiga akapeesa ne kazikira naye ensekeezaya kati dalasa yoyo nayo oyinza ogibala ng'atudde wano hatta agenze ne mukabuyonjo kyokka agenda n'essimu eyogera bigambo bya Allah namubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekintu ekyewuunyisa ennyo ogireke ebweru naye agenda n'essimu ye mukabuyonjo tayagala iri mu muyitako. Kati hadithi eno eraga ki? Obanga okyalina omukisa ogutula mu ddalasa erirayivu gukozese ne bannaffe abasoma online baali baagala guno. Ate omuntu asoma online aba mumalirivu, aba ayagala nnyo wotegerera nti aba mumalirivu ebbanga lyamalaawo ezo sente omuyunda yaba anoona sente ati kubanga tuyinza kubaako live nga tosasudde kisoboka era olaba oba okyali live ne ziggwako ne bisirika n'abeera live n'enkya neruli aba mumalirivu. Naye ffe abamu tukyalina omukisa okubeera live mu darusu kugayaalagayaala osaayosa nja bifuna recorded edalasa gyobeeramu live teyenkanika waliwo byetufunawo bingi okusinga ebisigadde. Omuwarabu aga nti orafu ni'ma ba'da zawal, ekyengera kimanyikwa kimaze kuvaawo. Ekyengera kimanyikwa kimaze kuvaawo. Kati ffe ekyengera tukirina ekyokubeera live wano naye tuyinza okiyisaamu amaaso. Ogenda okimanya nga bakututeeyo kotido bakuwadde emirimu oga nti yalabbi kati dalasa nzikoze ntya naye ng'okyali wano. Tusaba otuule ofune ekitabo n'ekkalamu ojje mu darusu owandiike. Lwaki? Biyinza okukugasa mu maaso, biyinza okugasa abalala mu maaso. Togayalira kuwandiika, osobola obiwandiika newandiika layini 3 mu darusu ennamba oba okoze. Tukyogera lunye nti ebitabo ebimu bye tusoma mu umma bannyini biwandiika baali tebawandiikidde ffe. Ebimu ebitabo bye tusomamu irimu abaabiwandiika baali tebawandiikidde ffe. Kati Imam Ibn Rushd al-Hufaydi ekitabo kya fiqhi kye yawandiika ekisomebwa ku yunivasite yali alivayizinga fiqhi we gwe yakwata oba akyalimu omutwe n'awandiika volumes ezi alivayizinga fiqhi we gwe yakwata alabe oba akyakola ki n'awandiika emijalado ena kati esirabasi ya yunivasite. So si nti yali awandikidde ffe, ye yawandiika bintu byonna tika mu kitanda wansi bwe yafa ne babigwako kati bino biyinza okugasa ne babiprintinga. Kati sirabasi bakita bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid li Ibn Rushd. Imam Shafi'i ayogera ki ku nsonga eno, ate Imam Maliki ajogerako ki, ye Ahmada ne Abu Hanifa bajeegattako. Ebyo yali alivayizinga, yali awandiika fiqhi we gwe yakwata nti amasala gano Imam Shafi'i agogerako bw'ati ate Ahmada bw'ati ate wano bonna bageegattako wano bonna n'awandiika ekitabo ekyo. Naye kati kya mugaso nnyo eri umma. Tomanya naawe ensi gyeraga, tuula owandiike. Ate abasajja bo baatuwandiikira irimu nga facilities teziriiwo, kuwandiika ku malibwa ga nsolo. Naye ffe facilities zijjudde, ebitabo, amakalaamu aga buli kika, ebitabo ebya buli kika ebiri mu layini ebitalimu empapula erimu eza buli kika. Kale ate bo bakolera mu kaseera akazibu ne bakola omulimu omulungi.
bawandikanga ku maliba naye nga gwe leero bakuwadde akambe neddiba nebagaa nti wandikireko erinnya lyo manyi obudde bwokozesa akambe kako tandika okulisalasala owandikeko erinnya lyo nga ye agenda kuwandikako hadisi 20 naye bawandika irimu paka Allah yatuleeta netugisanga ffe twagala kuwandiika twagala kulaba TV kubanga TV gye batulawo n'ogira oti okuwandiika kikulu biyinza okugasa abaana bo oba abazzukulu biyinza n'okugasa nga wayise emyaka 2 ebigambo bitegekese bulungi biyinza okugasa nga wayise emyaka 200 togwanga mu ssuubi lya kuwandiika biidhinihi tabaraka wataala ekitabo ekyo kiyinza okugwa ku bantu eyo nga masjidi namba kyesomamu naye nga gwe owandiika tulina abayizi baffe twabeeranga nabo mu darusu wano batusoma nabo Allah n'abaleetera emirimu ne batwalira mu bifo ebirala okutuuka eri nga ye Sheikh Kabiru tasomanga ku kutuba talina kyalinawo seeka yavudde e Kampala badda magribi atujjukize nga talina bawalirizibwa okutumya eno naye wootegerera nti bali kuyolekebwe bajja eno n'afunako dalasa aba awandiika buli kaseera abeerawa n'omugaa kiki anti bwe naatuuka eri byengenda osomesa olwo ajjukira obwetaavu luli yalina emikisa teyagikozesa bamututeyo ku bizinga kampani ye MTN emukasuseyo gimuwadde emirimu agenzeko ku muzikiti okusaala nga omanya ab'omukyalo wekanzu ebampya nnyo bakulengirirawo nga eyo kati nga balowooza nti basheekhe naye nga temuli wadde era naye ate agenda okufuna bwati nga sheekhe abalimu ate naye amakya nnyo era abamu twatunganga kutuba ku ssimu tyejjuma eno nze ndiyo naye banjogere ntya nomugaa kwatekala kati abo ne balyoka bategeera obukulu bw'okukola ki bw'okuwandiika lwafunye kahudde najja eno natula mu dalasa buli kyogera kyonna akiwandika wansi taddayo kuzanyira mu dalasa naawe buyinza okukya ku makya Allah n'agenda aggerera nga kaliziki kali eyo ate oli musaaze wa jjama oluyingira omuzikiti n'obatiisa badda magaribi waliwo seeka yavudde e Kampala bannange badda magaribi tumuweemu kunankanya tujjukiza ebigambo 2-3 ekirevu kwe kiri ne kanzu oli yagamba munne nti ekirevu kino kyekindeetedde ebizibu ekirevu kindeetedde biki anti ekanzu etemagala naye ekirevu kwe kiri n'enkofiira ffe tugambe tuti sheekh okuwandiika kigambo kikulu aba yawandiika ajjayo ojja kitabo kye oligenda okujjukira okwebikka nga bukedde kigambo kya mutawaana ekyo kale kakati katugendeko mu kitabo kyaffe gye tusoma wano tulabe inshallah بعد الكتاب نبدأ بالكتاب ثم نبدأ بالحديث ثم آيات الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم ونورو يمبو باندي مرادي وانجي bateko fani eno teriko mayengo otwagaza ki jamani kati fani zizi kale yatugendera na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وبعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام. omuwandiisi w'ekitabo mu bitabo muno mubaamu ebitabo n'emiryango nga bateekateeka irimu kati okusiiba yakutuuma kitaabu siyaamu ekitabo ekyogera ku kusiiba
nga wano bw'oyingirawo ogenda okufulumawo okusiba kwonna ng'okwogeddeko okwa ramanzaani, okwa sunna, okwa farada, okwa okuliwa, ebitakkirizibwa mu kusiiba, ebitta okusiiba, pakeegi yonna abagenda gisiba wano. Kasita owulira nga alisi nti kitaabu gundi, manya buli nsonga yonna eyingira omwo abagenda gisiba era aginnyonnyole. Okusiiba mu mpagi z'obusiraamu 5 naye kwakeerewa kubanga kwalaalikwa nabbi amaze kusenguka sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogwokubiri e Madiina. Amakulu emyaka gyonna gye yamala mu Makka bali tebalina kusiba kwa mwezi gwa Ramadan, naye okusiba okwa sunna kwaliwo, naye okusiba okw'obwetteeka okulaalike tewaali, olw'ensonga nti empazi z'obusiraamu 5 zaalaalikwa mpola si lumu. Shahada ye yasooka ne batambula ne shahada emyaka 10 nga balina empagi egyo, era waliwo n'abaafiira awo nga balina empagi ki shahada. Oba babulayo emyaka 3 tusenguke ne bajja essala, nabbi n'agenda mu Isra wal Miraj n'aleeta essala ne zifuuka empagi 2, ne batambula n'ezo ne basenguka ne bajja e Madiina nga obusiraamu buli ku mpagi meka? Shahada, sala. Mu mwaka ogwokubiri ne wajja siyamu, ne wajja okusiiba, era bwe twagenda e Badiri okulwana twali twali mu Ramanzaani nga tusiibye kubanga kwali kwakalaalikwa ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaikumus siyam, abange mwe abakkiriza mulaalikiddwako okusiiba. Mu mwaka ogw'omukaaga ne balita zaka, mu mwaka ogw'omukaaga nga tuli e Madiina ne balita zaka, then mu mwaka ogw'omunaana ne baleta hajji. Awo nabbi n'alyoka ayogera ekigambo ekigamba nti buniya al islam ala 5, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi meka? 5. Naye nno ebyo birimu ebyokuyiga ti omusiraamu omupya tebamupapirako muwa bingi, bamuwa kaddoozi katono kubanga abantu abo bali basiraamu bapya. Naye omusiraamu mupya omutuuzizza shahada, tulina witiri, tulina duha, qabliya, baadiya, tulina layiri, tulina tahajjudi, abange kino ki kye tuliko? Bamuwa kaddoozi kaki? Tujja genda tumwongera kubanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam abakujjanaga Abubakari ne Umaru nti batugambye empagi ziri ezi, bandibadde babigambye, naye katono eno bimala okunyikira nebbinkira n'aleeta enki endala, bwemala okunyikira nebbinkira n'aleeta endala. Era n'okusoma bwe kuli, abannasale babawerawo byonna byonna, abaana bannasale babasomesa katono ne bagenda ne bazannya. Okuzannya kwe kusinga obungi mu kindergarten okusinga okusoma, naye ku secondary bwe kibeera ate secondary kikyuka, obudde bw'okusoma buba bungi oba okuzannya bwe buki, kubanga omuntu annyikidde. Eno wansi mu nasale gye tutwala abaana baffe, ate kati ennaku zino wa bbeeyi, osasulira kuzannya akumawo ng'aguubye kubanga obadde akola ki? Azannya, kubanga kalina kuba katono, okusoma kuba katonotono paka omuntu wagenda nga aggumira. Tofunanga omusiraamu omupya n'obimuwanga biki? Agwe mugende tulina eswala ezi 5 olunaku zokka, teri kirala osirike, ozimuyisemu ey'okumakya, ey'odduhuri 7, naye zonna n'azimuteerako ziti ajja kutya buzi bano bakola bano, tunagenda ddi ku mulimu, kusala busaasi. Tuli fenna kati empagi z'obusiraamu zajja mu soole, eyasinga okula mu field ng'erimu yokka shahada 10, emyaka 10 nga yeegazanya yokka bweti. Bakadija mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yafa amanyeegi shahada, era ekirala shahada okulaga obukulu bwa aqiida. Kyaqiida nkulu nnyo kubanga gwe musingi
okutula empagi endala. Olina okuwa obudde gugumire, mulimu enkokoto, erimu emitayimbwa, erimu seminti. Teri kubba seminti, teri kubba kiki, kubanga bubba seminti ebintu bigenda kubomoka. Akida bwebomoka bino ebiri waggulu byonna biyiika buyisi. Era tubalabyeko nga seminti bali bamubba. Anti katono nnyo bwe kati nti ate agenzi wa pasita kumusabira. Aba akyalina oyo akida yagirwako emyaka 10. Naye empagi tutandika leero ey'okusiiba yo yajja mu namba 3 nga tumaze okusenguka nga tuli mu nsi ey'e Madiina. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama obulamu bwe bwonna yasiba ebisibo 9 sallallahu alaihi wasallam, kubanga bwe bagenda okulalika okusiiba nga buzayo emyaka 9 afe. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Naye kyetulina okumanya nti okusiiba yemu ku mpagi mu mpagi 5 etunuza abantu ebiriroliro, kubanga ekwata ewaluma. Okusiiba mu mpagi z'obusiraamu 5 yesinga okutawanya. Era kyobola n'abagagga batagala kugaba bwe bakwatamu nga bajja ku muzikiti nga bazita. Ffe bayimaamu mu mwezi ogwa Ramadani tuba bagagga bavungu, anti buli mugagga yonna bwemgira bati kantwalire imaamu ono kasukaali. Buli wabulira nga kyenda bakitwala kantwalire imaamu ono kasukaali. Enjala si ekitonde kyakusaaga, tekina formula. Bodde eno ate ejja kuluma nnyo, ate bodde eno wezo gitayiza, tebagitayiza nga bwe tugenda okulaba mu maaso inshallah taala. Ze mpagi z'obusiraamu mpagi zonna 5 yesinga okubaamu emberebezi, erimu kasitiiru kangi. Wakiri oli akuwa ssente naye nga tasibye enjala, wakiri agenda nakola hijja naye nga tasibye kiki, wakiri ayimukaasa ali swala 5 naye nga tasibye kiki. Ate ya marathoni bwe tusimbula tuba tusimbudde, teri kuyimirira. Kasaga nti leo lumu Ramadani baasi nga lukoya. Eba kubanga nti watu tandisibeyo 5 tuwumulamu wiiki, tusibayo 5 tuwumulamu wiiki. Teri abawandagadde munaaliwa neffe tugenze. Marathoni kasaba kuba bullet musimbula wali okuyimirira. Bw'oyimirira oba okyafuganya tojaako. Mpagi si yakusaaga, etunuza abantu ebiriroliro, abantu ne basonjoka ne bafuuka nsonjogolo, yeebwa kuba wanvu. Enjala tekolagana na muwanvu kubanga alabika mangu. Enjala ng'eyise muntu omuwanvu alabika nnyo, ofundako n'abampi. Okusiiba kitegeeza al imsak, okweziyiza. Era ekigambo siyaamu kyo nga kyo kijja mu lulimi Oluwarabu nga kitegeeza ebintu bingi. Oyinza n'okusiiba ebitali njala, nga Maryamu Allah bwe yamugamba inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Zenna naziri zange zenneetemewa Allah soogera, nasiibye kwogera. Era ab'ebibiina biri okusiiba okwabwe kwa logatano, nasiibye bogoya. Eddiini ziri bwetumenyeka, nasiibye bogoya, ate amemba amala tegalina buzibu. Okwo okusiba kwa logatano kwa lulimi, naye okw'eddiini si kwe. Maryamu yali asibye kwogera kwolwo. Falan ukallima alyawma insiya, sina muntu yenna gwengenda kwogera naye, nasibye. Inni nadhartu lirrahmani sawma, neetemye naziri y'okusiiba. Okusiiba okwo kuli mu kwogera, naye okwo okusiiba loghatan kwa lulimi. Ne bw'ojja wano waffe mu Buganda olulimi oluusi lujja lulina ekigambo n'obawo ate mu kaseera akubadde bategeeza ki. Kale ate ebyo mu shariya bingi, naye ate kye bayita okusiba mu lulimi Oluwarabu kweziyiza kulya na kunywa n'ebyomukwano.
okuva nga enjuba evaayo mpaka nga egwa. Ebyo bisatu bye bikulu nga tusiiba. Kulya, kunywa, love affairs bye biri meja, ebirala bituula okwo. Tusiiba bintu bisatu ebikulu: mukwano, kulya, kunywa, ebirala bituula okwo. Ezo zenkondo enkulu mu kusiiba. Tuli fenna? Era okusiiba kulimu emiteeko, mulimu okuli farada n'okuli sunna. Naye okwa sunna kwe kungi. Okuli farada kwa miteeko almost esatu. Omuteeko ogusooka Ramadan, ogwokubiri naziri, ogwokusatu okutanga emitango kafarat, okutanga emitango. Then ate okwa sunna kwa nfofoolo. Ibada ezisinga eza sunna zennyingi kuza farada. Niwe ziba swala. Niwe ziba swala eza farada ntono. Eza sunna nyingi. N'emikolo emirala bwegiri, n'ibada endala bwegiri. Bweziri bwezityo. Sunna aba ayina ebintu bingi. Akati bwe tuba twogera ku kusiiba, tetuyinza kulekayo kwogera ku Allah kyatugamba mu Qur'an ti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Mbalaliseeko okusiiba nga nakulalika kwabasookawo. Si kulowooza nti ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali agipanishinga kibonerezo kubonaabona n'abatusookawo yakola ki? Kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nakulalika kwabasookawo, tusobole okukitegeera nti okusiiba si tekubadde ku umma eno yokka, neziri zakolanga ki? Zasiibanga. Neziri umma zasiibanga. Si kibonerezo, wabula okusiiba kulimu ebyobulamu bingi. Okusiiba kufumbekeddemu eddagala ebitundutundu 80 ku buli 100 medication. Okusiiba okwo buli yenna ataatagana n'endwadde za sukaali n'endwadde za pressure, eddagala erikyasinza okujjanjaba ebyo okusiiba. Naye tulirekawo ne tugenda ne tusasula ssente ne batuguza erya ssente. Era bavuuka mu abato tubawa amagezi ga buwa. Eddagala erisookerwako ku pressure ne sukaali kusiiba kwegyo emyaka nga pressure ne sukaali tebinnajja. Kusiiba kati kwegyo emyaka, so si kulinda nomala okuyenjebuka nomala okuggwawo wenna ate n'okutandika okukozesa eddagala. Ate essaawa zino ng'okyaliwo. Kubanga abantu bonna ku zirediyo, TV boogera ku sukaali na pressure. Sukaali na pressure teboogera ku ddagala, teboogera ku kutangira, teboogera ku preventation. Tuyinza tutya okweziyiza ku ndwadde ezo ate nga kisoboka? Biidhinihi tabaaraka wa taala. Nina seeka wange omu yaŋŋamba nti sukaali ne pressure nti ezo ndwadde z'abajega. Ne mugamba ssebo endwadde abantu bonna gye nkugambye endwadde z'abajega. Ne mugamba lwaki oyogera ekigambo ekyo? Naŋŋamba nina emyaka 68. Olwengenda eyo ne bagamba mukubire sukaali ne pressure temuba kantu konna. Naye nze sireka mmande na lwakuna n'enjeru. Naye era bw'omutunira bw'oti yenna kakopa yenna gy'alaga. Kakopa kali awo yasiba ati 68. Naye waba takugambye totegeera. Okusiiba ebitundutundu ebisinga obungi ddagala. Naye lwakubeera nga bwolaba amakerenda gakaawa, amakerenda agamu gawonya bubi, n'okusiiba nako si kwangu neeguma. Waakiri ogumira okusiiba enjala naye amakerenda tegagumiikirizika. Empiso waliwo drip n'erokereta kamunguluze ku mutwe n'owulira ebintu amatu galimu ebireekaana, amatu galimu agumiikiriza enjala asinga. Naye lwakuba si kyangu. Bw'ogenda okyemanyiiza n'oguma entandikwa yonna yesinga okuba enzibu. Bw'otandika okyemanyiiza insha Allah tayimu etuuka n'okimanyiira. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دائما بقى
قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. واشتوى أبي هريرة omusomesa wa umma yali asula mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina olwokuba talina wakusula kyokka yakwatiridde basheekhe abasomesa umma eno mu irimu. Yali asula mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina olw'ensonga nti talina wakola ki wakusula. Yakwatiridde abasomesa ba umma mu irimu, na buli yonna golaba nga sheekhe wamaanyi mu irimu asomako oyo tolina woyinza kuyita nga tuyise mikono gye. Mu byonna ekyewuunyisa yali asulawa muzikiti. Mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam asulangamu abantu wakati w'ekinaana ku kikumi, wakati w'ekinaana ku kikumi. Bano bannasiramuka ne bangoba eka ogira we bakaawa. Tetusina waffe bano bansi yaleeta we bakaawa. Wali abantu tebayita nsi yaleeta naye kennyini tamanyi gy'ava. Ye kennyini tamanyi gyakola ki. Kati gwogenda mumukola oti nga bagamwe bake. Ne mbaamu abalala bajjanga okusulamu olwa safaari, nga safaari emulemeredde nasooka awummulirako awo. Ne mbaamu abaasulangawo nga balina ew'okusula era nga gyewali naye nga yirimu, tayagala kumisinga yirimu. Naye abo baasulirangamu ddala olw'ebizibu by'ensendo, oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasangamu emigaso. Bagenda okukebera nga bahafidhul Qur'an nga yirimu gye balinako obubeezi. Ate munnange ffe si bwe kiri. Ffe abaffe basula mu mizikiti ku mulembe guno nga libamuseka ki. Bali abaali basula mu gugwe sallallahu alaihi wasallam yagenda obayi gundi kyangu ngira ati nsomera mwana nga Qur'an yaleetako obuleesi. Era oluvannyuma n'ategeera nti alina weapons ebyo byakulwanyisa bye, n'atandika obbasindikanga mu masaza bagende bakoledde awo. Wegenda erira, we Kapushola, wali weggulu, wali we Masindi, wali n'abagabanya, ng'akizudde nti basobola okukola emirimu mingi. Tuli ffenna olabye yajjanga atalina wakusula ali mu muzikiti, kati senior officer atumiddwa omukulu. Nabbi okutuma sallallahu alaihi wasallam kyakusa gumanyi weiti gyovaako. Nze njagala bagambye nti president akutumye mu Netherlands. Olabe president antumye ngenda Netherlands ku mulimu mutongole. Olabe ebitiibwa byovaamu. Abajjanga ab'okusaaga bamaliriza bafuuse baaki. Kati Abi Hurayra yuno yatulina omunyeenya akenjawulo kali kamu kendabawaawo. Bo abaasulanga mu mizikiti baayiganga yirimu etagambika. Ate ffe abaffe ku mulembe guno n'okwazina kuyinza omulema. Nomugamba nti omuziro gugwe yazi oyinza okulaba firimu gundi gweyala kunkyayisa bantu. Lwaki tulinda abazini bajja? Nze sinze mwazinywa kuno omuzikiti. Ayinza okuwa ebisonyiisa nga okufuna ku wuzu. Nga nti asobola okwazina nga tulina wuzu. Ebigambo birabye. Naye Abi Hurayra Abdurrahman bin Sakhar twamujja Khaybar, yagira mbawambe. Yawutonde bwe yali musajja nga mumbagumba, yali mutini nnyo nga bakubawo ku mulembe guno bali badde babitaseeka magumba, tekuliko kanyama konna. Naye gye yakuma okubanga mutono bw'atyo obwongo bwali bunene.
gibbi ziyayinaku bazita gibbi bazita bati ezo ezo sebo wano nga ndoze eno wanywa eno gibbi zanywa omubiri gwonna yakuŋŋanya amakutiya n'amakutiya ga hadiisi n'ateeka wano eno yonna nga munafu amaanyi galiwa radiyallahu anhu warda yakulembera basahaba bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallama okwogera hadithi enyingi naye ako kegendereze tugambye kwogera si kumanya tugambye kwogera biri bibiri abakulembero zimanya ya Abubakar Siddiq radiyallahu naye tiyayogera abakulembero zimanya yani Abubakar Siddiq radiyallahu naye tiyayogera ono abakulembera zoogera owekitiibwa Abi Hurayra Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu bwetwe tuguddewo darusi yaffe tunatandikirawo wiki ejja inshallah twebaza abayizi baffe bonna okwetolola ensi yonna njatwala omukisa guno okwebaza abayizi baffe abatusomera ebitabo Sheikh Musa Kabega ye wali wano tunayo Ashraf Alban naye asoma mu darasa zaffe endala bebatusomera ebitabo abo babiri tubebaza nnyo obujjumbize kubanga tebayosa tebafiirwa tebalwala tebaziika ffe ne tuba tugenza okuziika ate yerajja tubebaza nnyo nammwe tubebaza obujjumbize inshallah bwetwe tuguddewo darusi endala mwaka guno byawonihi tabaraka wataala nga tusaba Allah tabaraka wataala tukwatireko okujja kufunga olwo asila oba tewali katugalewo inshallah tabaraka wataala tumala okwazina